wembadde nsula bammenye ndi bukazi mulema sina kati wengenda kulaga abazadde bange bafa taata yafa maama yafa. Namugereka Ddunda bwakuganya n'okuba ebirozo ku mukyala Kamiyat toyinza butayungula maziga mu nkompe z'embirozo obyo olunaku olwaleero gakaba gakomba oluvannyuma lwa Nema okuvaayo n'ekikwekweto owenja ekyokusengula abatuuze beegamba nti byasinza ku kibanja oba ku ttaka ez'omuntobazi. Kamiyat mukyala mulema ate nga nfunzi abamanyi olulimi Oluganda, enfunzi y'omuntu eyafiirwako bazadde be bombi. Bizinensi gy'akola mwanuga ekigulira Magala eddiba kyakugira bubira n'abuteeka mu buwuuzi wamma bakasitoma be ababadde bamumanyiridde ne bamuwa ku nsimbi. Kamiyat yali mu nnyumba ye emu nga yeebase agenda okuwulira ekimotoka kya tingatinga ebweru nga kikoloota. Abatuuze abaamuli okumpi ne bamusitula ajja ebweru alabe ogubadde. Agenda okutuuka ng'ennyumba mwabegeka oluba nga bamutegeeza eriwo mu bumenyi bw'amateeka era ne bagimenya. Kamiyat olw'okuba yali talina wakudda, talina wa Luganda wa famire ye yadde amutaasa ate nga mukyala mulema nga w'omumanyi, n'addukira ku kaalo akamuliraanye okumpi nga kano kasangibwa mu divisioni ey'Erubaga ng'era kamanyikiddwa nga Kawaala nga kano kasangibwa mu Kampala City. Ekitundu kino kitwalibwa omukulu amanyikiddwa nga Abubakar Kawalya mu National Unity Platform. Omukyala Kamiyat akugamba mu kitundu kino eno wakulidde bazadde be we baamuzaalira, kaakano mpaawo wasobola kuddukira kugezaako kulaba ng'ataasa ekirabo ekkula eky'obulamu. Kamiyat wano yabadde yakasengawo nga tannawezaawo yadde wiiki emu oba dimansi mu lulimi Oluganda. Agenda okuwulira ng'abannema bamwongedde ennaku endala 2 ayamuke ekyo ekibaati ky'olengera ekimuli emabega we, kuba kaakano wabadde asula era wabadde agezaako okulaba nga yagala atandike okuddamu okuzimba obulamu bwe. Naye Nema yamutegeezeza nti n'agano gaalabanga amaka ge kino ekibaati ky'enkulengeza nti nakyo bagenda kukimenya bakijjewo ye anoonye awalala wadda. Akuba omulanga eri gavumenti naddala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa eyasuubiza bannayuganda ebirungi nfofoolo. Mu byo mwe mwali n'okusekiwalinga future yaabwe oba okugezaako okulaba ng'alera ebyoseera byabwe eby'omu maaso. Amulaajaanira amuyambe, talina wakulaga. Mukyala mulema talina mwasirizi yadde asobola okumukwatirako okubeezaawo obulamu bwe. N'akubira omulanga eri bannayuganda bonna abalina omutima ogw'ekisa. Mu bo nange mwe nnali, naye obudde obwo akatono kokka ke nnali nnina okumutunuzaamu ebirozo bya kamera. Mukwate oba oliawo mwegeke eri ensi, osanga wayinza okubaawo omuzirakisa asobola okuddukirira endulu ya mukyala Kamiyat. Agamba akuliridde mu myaka takyasobola era nga bw'omulaba mulema talina wakudda oluvannyuma lw'amaka ge okumenyebwa ag'emirundi 2. Gwe wenna munnayuganda tambuza vidiyo eno oba oliawo esobola otuuka ku bakulembeze baffe bekikwatako okuli abannema abavuddeyo n'enteekateeka namutaayika ez'okugoba abatuuze ku bibanja byabwe bineeno nga babasindika bagende ebusukka mayanja n'abamu gye batamanyi ng'ate bo bategeeza bawangaaliddeko emyaka n'emyaka, emyaka egisoba mu 6 nga ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tannaba kujja mu buyinza. Ngenda kukusaba mukwano gwange tambuza akatambi kano kankaabiza era ne kankwasa ennaku mu mutima gwange, naye nga sirina kyakola okujjako okumupositinga ku akawunti zange. Namugereka Ddunda akunkuumire. Sharinga YouTube channel, subscribinga page yange ya Facebook Omwana Soda, following ne TikTok. Enamba zaffe z'okumasimu kweziri neya mukyala Kamiyat nakakibwa okugifuna era njirina mu 5 amwitaaze tusobola omunoonyako bambi ne tugezaako okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tussa mu bulamu bwe. Nze Omwana Soda Namugereka Ddunda akunkuumire. Ayi Mukama Katonda taasa bannayuganda, wulira amaziga gaabwe, kyusa mu mbeera abakulembeze baffe, nammwe mujjukire nti eno Uganda yaffe ffenna tetulina wakulaga. Mututwale ng'abantu bannammwe, at least mba mulina kye muteesezza okukola, mutujjukire nga mutwebuuzeeko ku lwa Katonda n'ensi yange. Tulaba mbenye ndi bukazi mulema, sirina kati wengenda kulaga abazadde bange bafa, taata yafa, maama yafa. Ne wano wembadde nfunye akayumba nga wensula nako bagenda kamenya. Nsaba buyambi omuziza kisa yenna waali munnyambe.
gavumenti ya Museveni tulyamyamba. Export TV to the world.